Akakiiko k'ebyokulonda kasinkanye baagenti b'abeesimbyewo ku bwa pulezidenti okumulungula okwemulugunya okw'enjawulo okuze kubaawo bukyanga kampeyini z'obwa pulezidenti zitandika. Ensinkano eno etakkiriziddwamu bannamawulire ebadde ku kitebe eky'akakiiko k'ebyokulonda mu indasitule mu Kampala nga yeetabyemu n'abakungu okuva mu poliisi. Ab'ekibiina ky'NUP abakiikiriddwa Ssaabawandiisi David Lewis Rubongoya be basinze okwemulugunya nga bagamba ab'ebyokwerinda basusse okutulugunya kandideeti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamulemesa okutuuka mu bitundu eby'enjawulo yadde nga babadde bafubye okukwatagana nabo. Twogedde ne ku nsonga y'okutulemesa okubeera ku radio stations ez'enjawulo nga babagamba abo temubahostinga ebyo byonna tubivumiridde. Mulabye nga batujja ku makubo agali direct ne batuyisa mu byalo okusobola okutuuka ku venues zaffe. Ekyo ne tukivumirira. Nandala Mafaabi owa FDC akiikiriddwa Augustine Ojobire ng'ono yeekokodde ab'ebyokwerinda okulemesa enkuŋŋaana za kandideeti waabwe. Kuba tugenze tutuuka mu bitundu ebimu poliisi netulemesa okutuuka mu bifo ebimu bye twandyagadde okukyalira abalonzi baffe. Bo aba ANT ekyajja n'Omugisha Muntu babadde basanyufu olw'akakiiko k'ebyokulonda okubakkiriza okugenda mu maaso ne kaweefube gwe baliko ow'okusonda ensimbi eza kampeyini. Bakanye naffe aba Alliance for National Transformation engero gye tubadde tunoonyaamu ssente nga tusondamu ssente za kandideeti waffe Mugisha Muntu. Moses Byarhanga yakiikidde General Yoweri Kaguta Museveni akwatidde NRM bendera wabula n'ategeezezza nti bo tebalina kwemulugunya kwonna kubanga bagoberedde bulungi amateeka n'ebiragiro by'akakiiko. Kwemulugunya kwonna kubanga ffe tugoberera amateeka ebyo byonna byogerako babadde bagamba abantu abakola procession mu makubo, abantu abakyusa puroguramu yaabwe, buli kye twagala tukiisa mu Electoral Commission bategeeza. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Rusoke ayogedde ku kwemulugunya kw'abeesimbyewo n'akikkaatiriza nti tebajja kubakkiriza kutaataaganya bya ntambula ku makubo. Nsonga gye tuyina ffe nga security nti omuntu candidate agenda n'avuga kilometers nga 50 naye nga zonna atambula ne ttiimu y'abantu bazibya amakubo batambula mu kasoobo oba bagenda mpola. So nosanga nti baparalyzinze emirimu gy'abantu. Ategeeza nti ensinkano eno ebadde nkulu nga bakanyiza okusaawa enkolagana ennungi n'abeesimbyewo okusobola okukwatagana mu bifo awalina okuba enkuŋŋaana. Ssentebe w'akakiiko Omulamu Simon Byabakama annyonnyodde ebituukiddwako olwaleero. Ensonga zonna tuzoogeddeko ne tugamba nti naye emesagi waliwo obubaka obwafulumye kuva eri I think ba agents bakani nibagamba naye okutwalira wamu ku mulundi guno ebintu bikyatambula bulungi. Alabudde ba RDC obuteetantala kulemesa beesimbyewo okutuuka mu disitulikiti ze batwala nti kubanga kimenya mateeka okulemesa omuntu eyasunsulwa akakiiko k'ebyokulonda. Teri muntu yenna alina obubazibira, teri muntu yenna asobola okuzibira presidential candidate okugenda mu kitundu we yalaga nti nyina kubeera kitundu bwe kiti. Tetunafuna repooti yonna egamba nti RDC wegindi atugambye nti tetujja kuba kampeni babatubuulire amateeka we gali. We shall deal with them according to the law. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.